Ebitambula ku social media bituufu. Abakama bange bangobye oba mukama wange atwala Buganda region bakuleta mukono Farida n'abatanzi yampumuza principal yabaddewo. Bino byabadde byalabadde style ugoba speed ng'omukulu tannamanya ugende ng'omukulu talina kyamanya ate toyogera nti tukugobye so bye byabaddewo naye nga bw'omanyi nti oba ogoba omukazi afumbye emyaka 3 si bw'ogoba omukazi eyakajja afumbye wiiki so bakama bange bangobye nga tebakola ki nekyemanyi era banaakomerawo bajja kubuuza banyenye mu nsaasi lwaki ono jjajja ddungu taliiwo yabadde asinga ennyo okuyigga nze kati abadde batamanyi buli bannabatanzi babulabidde ku nze nsonga yakumulabisa ne regionize endala zonna ojja kuwulira nga bazikyusa lwakwogera mazima yogera mazima ofe yogera mazima osigalewo nze Muddu Awulira musajja wa Kabaka nemuzukulu wa Mungu ejjalamba kitegeeza neddiranga binsambaganyi omusajja muganda nzaalibwa Nazigo Champions Magala wali era Mungu wawe n'abanzijuludde we nziikibwa kitegeeza ndi waabo Kayunga mumanyi okuva e Maligita paka Kawongo. Ebitambula ku social media bituufu. Abakama bange bangobye oba mukama wange atwala Buganda region bakuleta mukono Farida n'abatanzi yampumuza abo twatujja mu struggle muno yali buli muntu yalina ebiruubirirwa bye engeri ate gye tutakolera mu family emuyinza obutafaanaganya ndowooza abantu abamu bajja mu struggle nga banonyeranka nze bajja kundaba nze kino nze ntuuke wa pulezidenti essaawa baganda bange tennaba kutuuka nze omuvuyo ogwaviiriddeko kumpumuza gwakuteekateeka mukolo bakama bange ne batajja sirina bwe nalinda be pulezidenti we yali alaze nti ŋŋenda wano n'atagenda ennaku z'omwezi nga 2 baŋŋamba nteeketeeka omukolo emabega eri bangamba ennaku z'omwezi nga 2 bagenda kujja kutongoza bukiiko bw'e Kayunga bwe mbadde nnondesa ani agamba honorable Nabatanzi nina emiruka 72 amagombolola 13 constituency 7 buli lukiiko luliko abantu 15 mbadde ndi ku steepu igenda kulondesa byalo ate banga tusooke tutongozeeko obwo tubasomese na biki bye bateekeddwa okukola bwe mala okubulondesa nenteekateeka nempita meeting erimu ababaka ba palamenti eramu bakansala n'abalala bangi so ne tumuteekateeka omukolo ne bamala ne bangamba gwongezeeyo ffe tetuliwo tugenda Nairobi ngebule ennaku 2 omukolo gutuuke nengogeza ne bangamba guteeke nga 26 neteeka omukolo nga 26 nempita abantu obukiiko bwonna businga bwe twalondesa bwe bajja twatwala Kayunga Resort Hotel ziba ziwera ekiro ekikeesa Honorable Nabatanzi yankubira okunfaminga nambuuza tenti mwazifunye buli mukyawedde sagala kujja ku mukolo nga kuliko ekibuzeeko naye ng'ebyo abyogera takwadde yadde 10 akkiriza nti gwe olina kwenyigiriza wenyike oteeketeeke omukolo kuba yakukwasa district nekikola akasente wakajjawo Honorable Nsanja yatuwayo akakadde ku budget ye $4,000,000 yali ya $7,000,000 ne tugisala n'atuwayo akakadde Honorable Tebandeke Charles n'atuwa emitwalo 3 kali ku $4,000,000 ne bakuwako akakadde ka $3,000,000 nga balowooza nti ze ziyinza okuteekateeka omukolo ogw'abantu 300 nga ne gubeera successful ziba ziwera ssaawa 2, 3, 4, 5 kuba essimu y'omukyala tagikwata eyangambye okuteekateeka ng'era ayagala omukolo gubeere successful nga takwadde yadde olw'ataano ziba ziwera ssaawa 6, 7 nga takwata ssimu nemmanya kaweddemu nenkubira SG Mr. Wongea mukama waffe nangamba kankuteeke conference naye n'atuteeka ku conference n'amulimba ssaawa 8 ndi mukuba ngenda Kayunga lwa ssaawa 8 ngenda kuba nga ntuuse ziwere ssaawa 8, 9 nampeereza message 9 nze sigenda kujja ndi ku speakidde ya mwana wange owa Nassale bamutikkira nze mugongo bwange kindeetera nti ffe tetulina baana tetulina mirimu gya kukola tuzze wano tufuuke ekinyumo
bukyanga tutandika okulondesa obukulembeze nga tumutwalira complain talina kyali akozeewo yadde okulinnyako mu Kayunga wano naye nga mbadde nga muinfominga ebizibu bye tulina n'ababaka ne political wing biki bwe nwalagana nabo nga tajjanga bwe twabaliriza omukola abantu ne bagenda nkeera ku saani n'ampeereza message nga yayetaaga bifaananyi n'emimuwa bwe mmaliriza bifu naŋŋamba ekirala yiga protocol toddangamu okubiranga SG ng'omugamba ku bintu bya Kunga wakoze ensobi omugamba byemu ku byaŋŋanya okujja kati nze mu mutima gwange munensooka ne neebuuza muddemu ki kyenva namuddamu ne mugamba wandibadde oneesonyiwa nga sente ze nateesemu tezaabadde zizo oba sente zategese omukolo nga tekuli zizo nambuuza bateesemu mmeka tuzikusasule naye nga luwe namutwalira bajeti yanga bapate terina ddula emmeka nange nemuddamu ne mugamba ng'otwala ku zizo oba kuza pate weredde wanga bapate terina sente kyava ngamba anti nze ndi mukamawo ngenda kugoba ne mugamba tonsasula bw'oba oli mukama wange ng'ate byinkusaba tobimpa ebikola nkola mu nsawo yange namaanyi gange nabawagizi bange tonsasula so netuwansigazamu awo ebigambo ebitonotono ebitaali bisongovu nnyo kuba ebisongovu kwe kutta nakubira sekretary wange kubifaiswali atula sekretary abeera Wantenjeru South namugamba teekateeka olukiiko ennaku z'omwezi 4 mbeetegeeka mukya executive year abantu 15 ne bakubaganyamu ebirowoozo ng'ennaku z'omwezi 4 tujja kuba lwazitwasaani nga sikimanyi ne bateekateeka ne bagamba kale tukole nga 5 kati sekretary neebuuzaako ku maana nga ba meeting bagigambye kuba nze sirina kyemmanyi nina omukolo nange nali ngenda kugaba mwannyinazi nga 3 nemugamba nina omukolo n'omukolo ogumpuuba nebikomawo ne batandika okutambuza ki meeting so sekretary naŋŋamba tugende ekamukya tulebe bagamba olwatuuse ekamukya abadde n'abatanzi asoma message nga bwe twawayisiganya nagamba okusinziira ku message zino nga bwe nzigize Muddu Awulira alina nnyo olugambo akolagana ne bakama bange n'abuuka nze nagenda n'abinyonya bakama bange onde twetaagawo olugambo ensonga eyokubiri yanvumye musajja mukozi bulungi nnyo abadde mukozi bulungi nnyo ali solidarite naye yanvumye so sisobola kuwangaala naye kamuggyeko okungoba kwange tekulira kikuyinza kunzijja kukunkendeeza kubeera munnasitwabwe okungoba kwange nze wenayimire mu speech yange nabagambe pulezidenti yatugamba ne bwabeera ye nga yalina kyakoze tumugambeko asobole okutereeza omuntu nga wajja mu sitwabwe ng'oyagala bitiibwa essaawa y'ebitiibwa tennatuuka tukulindako tumale okuwangula olutalo olyoka onoonyeranka nze nina kubeera wano onoonye faani na biki esizikubuube ne mu ssaawa zino tukyali mu sitwabwe tetulina gwe tutagenda kugambako nga bagoba mu kifo kyobaddemu nga kyapasoni wa Kunga Kayunga principal yabaddewo bino byabadde byalabadde style ugoba speed ng'omukulu tannamanya ogende ng'omukulu talina kyamanya ate toyogera nti tukugobye so bye byabaddewo naye nga bw'omanyi nti oba ogoba omukazi afumbye emyaka 3 si bw'ogoba omukazi eyakajja afumbye wiiki omukazi afumbye wiiki asanga busanzi ng'ogadde okuba batalinamu bingi mu nnyumba naye amaze omwaka n'ekitundu kyennyini kikuŋŋaana kigamba omukazi ogoba wakikweramu abaana 10 so kati nze pate ya NUP eri musaayi ng'omuntu kyebala bamu bagamba Muddu Awulira tebamukwata alina oyambala obukofiira kiva mu kwagala kwange bangi nina engoye nnyingi ez'okwambala neno pate nze yanyingira mu musaayi kyabali musajja muganda tuli mu myaka gyegimu nga nenjajjange bwerina beni kyonukande bamusiba nibookya n'ennyumba ye nze siraba kutuuka ku saliyokya nnyumba yange just bansibamu busibisibyawo kukuba mu miggo kati leva eri tetunabagituukako gye twetaaga kati banaffe abalwanira ebitiibwa beebo ampezezza omwaka nga ndi ssentebe era kiraba nti byenkozeeko bannakayunga babirabe nti ssentebe ateekeddwa kukola bwati ssentebe ateekeddwa kukola bwati okompeyalinga ababaddewo okuva dda mulimu gwa DPFDC ne ssentebe yaliko wa NUP nange bwembadde era obadde osobola okompeyalinga nti ssentebe wa NUP waali oba taliiwo
nze ngwanze omuntu sisinyoleddwa nnyo kwaba abantu abakoledde pate ya NUP tebali mu bifo bonna buli kuolaba omwana gwe basibye ekitalya talinaako kifo ku bukulembeze bwa NUP buli muntu eyafa tebalina bifo ku pate ya NUP bafa balina solidarity ya pate so kati sawa yokana nze kyovolaba njogera ni open kubanga esawa yogabanenfe badde tennabakola ki tennatuuka ono just kuliidinga nti bannange bwemuwulira eddoboozi lya Muddu Awulira atuba tugoba Museveni so si kati wano bansobola oddikozesa basobola ddikozesa tekiyinzijaako kuba nti nkyalina bafolowa ozzaako ki kikyozaako bwe mbadde bwe ngenda osigala tokyali anti ssentebe sikyali ssentebe naye bagenda okunnonda nga nina byenkola ebigasa ekibiina era byengenda osigala nga nkola wali mbadde mu kifo nga nina ebinkugira ng'ebimu ntya n'okubyogera bagamba ssentebe yayogedde bw'atyo yandibadde awo tayogera yandibadde tavuma nnyo omusajja bw'atyo nga ssentebe naye kati bampadde lukusa kugobagana na Kaawu kugobagana na Muwunge kugobagana na Kalangwa n'aladisi n'abalala nyenda kwogera ndi open eri eggwanga kubanga teriteeka digana muntu kulowooza kyayagala kireza byengenda okwogera genda kubanga nze mbyerowooleza so si pate ya NUP nga yebyerowooleza kino kitaddewa pate ya NUP mu Kayunga tekirina wakigiteese kuba sinze mugagga asinga mu Kayunga ate sinze mugezi asembayo oba abadde asinga mu pate ya NUP nange mbadde nga ne baadvisor ababadde batavaayo ate bwotagenda kuddamu kulaba nge bagamba tulina tutambuzayo tuti pate era abamu kubba babadde banfandinga kuba Muddu Awulira bwembuuza omulimu gwenkola okuvaamu ssente ezibadde zizoganya Museveni nange sikukola ki ne buli wiikendi mbadde mbeera ku mikolo buli wiikendi ku bufumbo ku bafumbadde nziika kuva Kayunga gyatandikira paka gyakola ki gyakoma ng'era abasinga balowooza NRM enteekamu ssente naye nga waliyo abantu abalumirirwa struggle abagamba musajja leero ogenda wa tiŋŋenda wano ebiri gijjo omutwalo guliwa guugwo tekirawo kigenda kusuula pate bwe banaba nga gwe bateeseewo asobola okwogerezeganya nabo obulungi ajja sigala ng'akolanga bye mbadde nkola waba otadde pate ya NUP ku percentage nyinza okuba nga nganze tafaali nteese ku 30% wana ne badde ngamba 60% ne 60 nali bali ngiteekako nga tumaze kuwangula lutalo nga Museveni avuddeko so kati ngiteese ku 30% just kuteekateeka buteesiteesi balwanyi bagenda kugobagana na Museveni maze okutebateekateeka parish zonna kati bannange basigaliza kuteekateeka babyalo pate ya NUP ngiteesaawo pate ya NUP nteesaawo paka ku nninga buli mwezi bateekeddwa okubanga baleeta 10% wano mu office abaka palamenti nabakirizisa ne batukkiriza otupangisiza office nabagamba kamukya muteekayo kakadde fuwano tubeetangako emitwalo 10 ne bakkaanya gireeta ne bakkaanya tukkaanya nabo bapangise office nga si ya Muddu Awulira si ya mulala yenna timuddu Awulira nga bwazijemu obwesige omulala agenda sigala nga akozesa office eyo ng'abalala obwesige bwe bakugyemu akawungezi k'eggulu bakuwadde ebbaluwa mu butongole oba kigambo bugambo tubadde pate ya NUP ekyakola constitutional amendment tennatuuka kubeera kwetengera kwera na ssemateeka kivalaba buli anyumirwa abeera mu kitanda n'anyumira n'agamba kino kankole kino kankuba ono kankole kanyanirize ono kubanga tetulina tteeka tubadde buli kyetukola tukola mu Abadde Ssentebe oyinza okwekanganga n'obukiiko Muddu Awulira bwenondesezza abadde bagobera Muddu Awulira ng'omuntu bagenda kulisayininga abadde bagoberera pate nebyabadde akola bagenda sigala bagambe kulwa struggle feka tusigale tubulebe n'enkomandi Muddu Awulira ajja beera omuzoganya abaoli abeerewo ng'owekifaananyi nti omuzoganya bwatugamba tugenda kulumba Museveni nga tulumba owekifaananyi bw'abeerawo owa kamera ng'agamba ya kati tugenda mu conference bannange mujje tunyumyeko eri bannakayunga so bwebiro bibiri kakati abakulu ekamokya ensonga zo bazingiddemu kwabawulizaako oba okyali awo kamokya abakulu bamwe nga abakulu tebaliimu kitaffe oba pulezidenti waffe tali mu ggwanga bigamba bakozera Abadde Ssentebe omuyaye tumugjewo
tumutwale tumugamba tetuyogera nga tukugobye wabinza otuzaalira obuzibu buli amanyi struggle kikyetegeeza oba waweina okubeera ayinza obutewala kubeera na Muddu Awulira yadde tali mu buyinza atamanyi struggle ng'amanyi titulina kulinda Museveni 2026 ayinza okwewala Muddu Awulira even right now ayinza okwewala Muddu Awulira gati tetumusemberera kwamumugyeko buki obukulembeze so bakama bange bangobye nga tebakola ki nekyemanyi era banakomerawo bajja kubuuza banyenye mu nsaasi lwaki ono jajja ddungu taliiwo yabadde asinga ennyo okuyigga so bwekityo bwe kiri Kayunga ng'abantu tebanategeera bulungi nti ekifo wakigiddwamu kati era mesigi ngibawadde nti banzirye obwesige era sikyali mukulembeze naye ndi memba wa NUP agenda osigala nga mbanyonnyola ekyo kigenda mu maaso n'ekikyamu nganze Muddu Awulira engiyita kyekyangobesezza kugera mazima gamba nti nze ndi mukama wo lwaki onjogerako ebituufu lwaki toyina kunjogera lwaki onjogerako ebirina kunjogerako birungi n'ebiba bikyamu olinawo abajaganya mu kaseera kano nga nawuliddeko omukadde wange nakwedde benikyobe abaavaako mu buyinza ndyoke muddemu bategeddwa okujaganya kati ate nange oba oli awo osanga nawe buuseeko kubanga abantu abasinga baali bankyawolwa byabufuzi tinyimirira abamu nembalemesa balina okukola nebaga kikyamu kino kikyamu tulina kukola kino kati abo tobanenyera nadde mbasuubira nekiyamaliwo egombolo yankubiddeko ng'ajaguza kampi Joshua nagamba wangamba nziba ettaka lya Kabaka kakati tukuwonye nakati ddamu ngambe nti ndibba kati nfunye kyere nemugamba Ssentebe jjukira baali bakuwa kaadi watuukira wange nekyo tekinzikyakoko mu Kayunga tingenda kwogera ebikyamu byemukola so bajaguza bangi yes woyita mu bantu ekifaananyi kitya abaseketerezi oba oli awo waliwo n'abatandise okunsolamu bambega tigamba Muddu Awulira jjeemu NRM gamba Muddu Awulira jjeemu FDC gamba Muddu Awulira bulabula naye wavamu FDC navamu FDC ensiwakudawabega Kyagulanyi generation yange dokita akoze eki ate takyalina nnyo kipya kyaleeta so kyabwe generation yange asingako emyaka 2 n'emyaka 38 nze n'emyaka 36 kitegeeza mbamuliddemu buli lukwe generation yange mangi ziisi so obuseketerezi bateekeddwa okubaawo ate bateekeddwa okwogera ne bwabanga Muddu Awulira mbadde sivuddeko bateekeddwa okunyenya mu nsaasi ndabe otuuze bagamba ki bayimiridde batya so bwekityo bwe kiri nze kati abadde batamanyi bubi bannabatanzi babulabidde ku nze nsonga yakumulabisa ne regions endala zonna ojja kuwulira nga bazikyusa lwakwogera mazima yogera mazima ofe yogera mazima osigalewo aba NUP tulaba nti ate mwesongamu emidumu gy'emmundu okutta ate n'oba oliawo ekigendera ky'ekibiina kyammwe ekya NUP pulezidenti wange bw'aba ayogera ebiseera ebisinga agamba nze siri wa NUP ndi wa people power kitegeeza tulina wingi bbiri wingi eya NUP e political wing eya people power eri mu manyi g'abantu kyova olaba nti entalo tezigenda kuggwawo because political wing emanyi nti yeteekeddwa eringa eyamba NUP efuna bakandidate fe aba people power tugamba yadde mwafuna ebifu mwagenda ku musaala tubagamba sente mugende muzifune muzireete mu struggle tujjeko omusajja si kugenda kuweerera baana bammwe na kuzimba bizimbe ebizimbe bagenda kubikuba biggwewo wadde mulowooza nti tugenda kubeera awo mu malala Museveni ayine bagenda kubikuba biggwewo bye mugenda okugula ate mwaba NUP mugambe kino kyange nali mu struggle ate ekizimbe kyange lwaki bakyasizza entalo tezigenda kuggwa Kayunga zirina we zizizza ekibiina entalo zino zitaddewo ekibiina kyammwe kya NUP entalo zino zitesa ekibiina ekisooka okweyagaliza kibi omuntu yenna political wing waba tagenda kwesimbawo tagenda kubeera mu struggle gwe tunuulira bonna abaali bazze okwesimbawo mu struggle wano Kayunga wo balabira balagawayi gye bali balinda ssaawa ya kwesimbawo era balyoke bakole ki bajje n'abo abalina ebifo bali mutusigadde tutya mu bifo so si tujjeeko tutya Museveni kyova olaba omu akugamba nze byenina okukola Museveni yalina okumpa budget NUP terina budget kati entalo ffe abatamanyi nti bali balina okukolagana ne bali
tusiga tubaga nti mukola kyekikyamu engambo tezijja kuggwawo political wing tejja kuggwawo naffe ab'emputu tetugenda kuggwawo. tuwa ekifaananyi ekyawamu NUP wayimidde mu Kayunga mu kaseera kano nga obakugiddemu obwesige? Ekifaananyi ekyawamu mbadde ngezezaako nnyo kutunda NUP buli kanso zonna mbadde zigeramu nga followinga bakansala okuviira ddala ku disitulikiti paka wansi mbadde nga mpita ababaka ba palamenti ne batuwa accountability na biki bye bakozeeko na biki naffe bannakayunga bye twagala tukolebweko oba ebirowoozo bya bannakayunga nga bivudde mu pati batutuusiza eddoboozi lyaffe eri abo bannaffe be baasiba nabo be batta okuli abasiraamu ne bannaffe abalala. Pati ya NUP eryemu disitulikiti y'e Kayunga eryemu ku kado korido Museveni zasinga okutya ennyo nti zibadde zirimu abantu ababi ennyo abapangulukufu ennyo ababadde nga balina kye basalawo. Ekyatunamesa by election okuteekawo embeera nti bannaffe political wing yalowooza nti ngezi okusinga ffe abawagizi kyova naye baali bakwata teri munabyabufuzi ono Kayunga gwe bakwata okugyako abaali bazze obuzi naye ate ffe abawagizi be basinga okukwata bakye bandi ffe tuteekawo embeera kiyinza obutaza nnyo NUP mabega mu disitulikiti y'e Kayunga naye ate bangi bagenda kuggwa mu mulaalo boolese bagambye nti NUP bweti bwekola emirimu gyayo tuba tulowooza nti baatereera naye bwe bate bakola emirimu gyabwe oli olukusooza nga okwata ejjambiya mu mutimamu so ekijja gikosa nnyo naye nga bwekito bwe kiri katalageka nga wa ssentebe wange yalondebwa nsamba Abdurahman ekyomukisa omulungi bazizaawo obusiraamu. Kayunga si nnyangu twalina MFDC nga Kayunga ogimanyi bwetambula toli mupya nnyo mu opposition naye abantu beetaaga okumanya kikyozzaako buli lunaku kikyokoze buli lunaku okubawa accountability buli wolyetiiririra entebe nawe togenda gimala mu myezi 2 yimirira ku mazima yogera ne banno yogera ne bannakayunga bagaye kino kyetutuuseeko ne bwonooba ofuye wiiso bajja kujja bw'onoosirika n'obeere Kayonza ne weebaka ne bannakayunga bagenda kwebaka. Bannayuganda beetaaga nnyo what next bw'oba tobawadde kikyozzaako baba balowooza nti tweziise era tuweddewo. Kulakanona n'ensi yange sigala etumidde nnyo management yange geekamukya bakyali bange mbaagala nnyo wendi sivudde mu struggle naye ate tugenda kulwanagana ne kawukuumi ali mu pati ya NUP